Manyanzi wa NRM ndo chimanyi buli omwe mwesi bakubantu edi yawe ochimanyi ba mu makadi edi yawe mu makadi government ya nopu yaliko bobo yaliko nti Museveni tebamwagala abantu tukyamwagala nyo n'abantu bamwagala boze bakireke boze yazizzayo sente omubaka we mukono municipality tetugenda wanyo ne buno obukaddaana mu obutaano obana mu butaano obwagolo yakagaba sababu we batyo kadi eyitibwa mu mitendera mumanyi era chairman yava kufa chairman Nyanzi wa NRM ndo chimanyi buli omwe mwesi bakubantu akati banange ani chairman wa kadi yafe yagizaayo babamuza waliola byonga chairman Nyanzi azayo kadi yafe nti banange nvude mu NRM kadi yamwe yino njizizayo ngenze mu ayina kadi eya NRM ajina chairman Nyanzi tagizangayo oba yagisuula yagizayo mu butongole tochimanyi tino chairman Nyanzi yaliko chairman wa movement yabuviiramu luddawa kadi yagizaayo ale tumanyi tagizangayo tasinga mwabitegeera tino yagizaayo mutabani we yajja mu kusaba kadi mu kibiina kyabwe ekya National Unity Platform ne bamumma kadi tebagisaba bwe batyo kadi eyitibwa mu mitendera niyo okoleka nti nga bwomanyi nti nuupu eri mu kuwuddisa abantu terina structures era bwe yalaba nga bali mu byakiyayi n'agamba mwe sigenda kugenda nammwe kaŋŋende abantu abeere okumanyiga abantu kitegedde mukama wange ssebo omwana n'awangula era yawangula omwana wawangula obuzibu bwonna mu kuwangula tekina mutawala najjalabekako ne President Museveni ekitali kikyamu abantu ne bavuma omwana ne balabikisa bubi omwana kakati aba bamuvuma obwongo bwawe buliko ekikyamu lwaki manyi bulungi nnyo ti chansala wa universities zonna mu Uganda ye President Museveni kakati wali bali tebayise mutabani wa Nyanzi bali yali amitinga grid president we Makerere ati nga Makerere ye university enkulu mu Uganda yasookawo kakati ekyokubiri bizibu bingi nnyo biri Makerere ku university President Museveni yalina obusolovinga anabisolovinga atya nga grid president abimugambye ekitegeeza omwana okumitinga president China mutawana tayina yadde buzibu ere n'akamu era abamwogerera ebibi amusiba kulembeze benoonyeza byabwe kakati weebuzeemu oli ye president w'eggwanga budget yonna buli kimu kyonna naye yakikola nkubuuza ekibuuzo ekisulo bwe kyajja bakubira naye enduulu ani ekizimba kati grid president singa teyatuukirira President Museveni kyandibadde kitambula kitya omwana awali afuna budget ayina omusaala ayina woofiisi ayina budget ye nga grid president erimu sente ngammeka nze siri mwogezi w'e Makerere naye mmanyi ojja tulonyezaako omwogezi w'e Makerere ekisooka nze nsomera ku Islamic University mu basiraamu awo singa ombuuza ku Islamic University nandibadde mbikubuulira naye eby'e Makerere naye nga nawe okimanyi balina structures engeri gye zitambulamu grid president ateekeddwa okumiitinga president w'eggwanga ogaane okkirize lwakula abantu nno abantu babiteekamu nnyo feeling Bobi Wine alina okumiitinga President Museveni ate lwaki ate amumiitinga ate kiri mu mateeka olwokuba nti muguli bannakyemalira kati ndindako bwaba tagala mu miitinga buli mwezi kasooke nkubuulire bano abasajja omanye nti bali mu kulimbalimba eggwanga lyaffe nammwe abavubuka mugende mwenyigire mu mivuyo egitaliimu ekisookera ddala buli mwaka nuupu efuna billions 5 okuvaawa mu gavumenti ya Museveni etya eza iPod ezifuna billions 5 buli mwaka mutyo eyo nuupu akulira leader of opposition doluvuganya mu government Joel Ssenyonyi buli kanaku mu ofiisi ye akozesa obukadde 7 katonda wa oli munnamawulire genda obinoonyereze buli kanaku olukya mu ofiisi ya Ssenyonyi biseekezi afuna obukadde 7 nga bwaki mu butambuza w'ofiisi ye buli mu mateeka which is okay naye kati obondo owa wansi ye abafuniramu wa buli mu mateeka owa wansi ye aganyirwamu ki kitegeeza nti omwezi afuna emiliyoni 210 Ssenyonyi oyo gwolaba atambulira alina lidika eggula ekkubo emmotoka gyatambuliramu yabukadde 450 biri mu mateeka alina abasirikale
alina abasirikale 12 batambula nabo abiri mateeka naye kati kankubulire omuntu alwanirira ensi ye kyenva mbagamba buli kannaku nti teri muntu ayagala nsi ye nga Museveni mu kinaana Museveni babba akalulu yagamba omubaka omu gwe yafuna bamuyita kati ye vice chancellor we Makerere bamuyita ani ono weyo yako minister wa defense no Kiyonga Crispus Kiyonga tiyalayira mu kinaana era Museveni n'agamba sijja tolayira kubanga batubye akalulu naye wano 2021 Bobi Wine kenyini ya convincing abantu abakabe 57 temulayira sajja atubye tebalayira bannange ate okumanya era bannange abavubuka nti abasaasira nnyo ne bakolawo ne gavumenti yaabwe y'ekisikize balina cabinet yaabwe yekulirwa owekitiibwa Joel Ssenyonyi mbutuufu obulamu Joel Ssenyonyi bwalimu gw'omugambo otya nti no Museveni asobola omujja mu bukulembeze alwanirira bannayuganda Ssenyonyi omusala gwe tagukwatako kati gwafuna memba parliament akozesa ziri ez'omuwa omusolo temulowooza nti ezo ssente Museveni agenda lwakitula n'atunda ntezi n'azireka ngiraziwa Ssenyonyi naye boddawo ne boonona gavumenti yaffe ng'ogamba nti bootera kyebafunamu bino byenjogera bwonoonyerezeeko olabe nti tumwene byayogera abantu abagamba bituufu oba balimba olimba kikye nnimbamu bwe kyogamba amafuta Ssenyonyi agatambuza emmotoka ezo agajja mu nsawo ye oba agajja ku musala gwe anti ebyafuna biri mu mateeka anti biri mu mateeka bigaane ate nga biri mu mateeka kyogamba ono Crispus Kiyonga ye tasobola kugenda kulayira n'afuna omusaala ogwo omusaala ne guyambako Museveni adde mu ttale nga kuba ye talina buyambi ogwo omusaala gwe yalifunye nga guveere gudda luddawa gudda mu ttale nga Museveni Kiyonga nga supportinga Museveni naye akati zino ssente zaffe zenyini eza Museveni zebakozesa yabuzaabuza abantu kati nze mbuulira Ssenyonyi buli kannawe afuna obukadde 7 kikyakola ate ng'ovudde kuba 7 buli bwafuluma ebweru w'eggwanga padiem afune ssente ezize kino waliwo lumaze zitambula ez'emiliyoni 10 njagala ombule mu 2017 nga bajja ekkomo ku myaka baafuna obukadde 29 buli omu 2017 nga togikukwatako bimanyako ababaka bonna baafuna obukadde 29 buli muntu n'abaludde oluvuganya gavumenti yaffe nopu teyaliiko Bobi Wine yaliko yali mu parliament okimanyi bulungi kubazizayo kamba kumenyere Segona Kasibante Moses ono Gundo w'ekira Semujunganda ne Bobi Wine yazizaayo nani omulala awo ne Muwanga Kivumbi naye abasigadde bonna sente bazitwala obaza Namboze tyazayo sente naye mwemera nga ali ku TV ya Uganda n'alimbalimba abantu Betty Namboze bakireke Buuza yazizzayo sente omubaka w'emikono municipality tetugenda wanyo ne buno obukadde 45 oba 45 obwagobya Kagabo yaliyo omuzeeka yazzayo sente mpayo omubaka omala yazzayo sente ezo muno 10 Namboze yabuganye kakati Namboze bwakubikiranga omala kubikula ku mulambo n'omwezi kituufu omuntu afudde ange bannayuganda mwenna mbabuulira mulekeraawo okwesiga abantu abababuzaabuza Genda maaso. Nze watandikidde ono yabuuza ekibuuzo. Aye jingoze mu limukwa. Honorable, njawo sooka otangaza abantu mu dakiika nnyo tugende ku pulogulaamu yaffe omulama gwaffe ogw'olunaku. Omwana mutani wa chairman Nyanzi mumanyi erya chairman yava kufe chairman Nyanzi wa NRM omwe mwezi bakuba ati akati bannange ali chairman wa kadi yaffe yakizaayo waliyo olabye nga chairman Nyanzi azaayo kadi yaffe ti bannange nvudde mu NRM kadi yamwe yiino njizizaayo ngenze mu ayina kadi eya NRM agiina si chairman Nyanzi kagizangayo oba yagisuula ayina gizzayo ng'otongole tokimanyi nti no chairman Nyanzi eriko chairman wa movement yamuviiramu luddawa kadi yagizaayo kadi yagizaayo tagizangayo era singa mwabitegera nino yagizaayo mutabani we yajja mu kusaba kadi
mu kibiina kyabwe ekya National Unity Platform ne bamumma kaadi. Kaadi tebakisaba bwe batyo. Kaadi eyitibwa mitendera. Niyo kola konti nga bw'omanyi nti Nuupu eri mu kuwuddisa abantu terina structure. Era bwe yalaba nga bali mu byakiyaaye n'agamba mwe sigenda kugenda nammwe agende abantu abeere okumanyiga abantu. Kitegedde mukama wange se Omwana n'awangula. era yawangula. Omwana wawangula obuzibu bwonna mu kuwangula tekirina mutawaana najja alabekako ne Pulezidenti Museveni. Ekitali kikyabo. Abantu ne bavuma omwana ne balabikisa bubi omwana. Kaakati abo bamuvuma obwongo bwawe buliko ekikyamu. Lwaki? Bakimanyi bulungi. Mwe mulongo genda kukyawa. Bakimanyi bulungi nnyo. Chancellor wa universities zonna mu Uganda ye President Museveni. Kaakati wali baita bayise mutabani wa Nyanzi bali yali meeting up with President wa Makerere. Ati nga Makerere ye university enkulu mu Uganda yasookawo. Kaakati ekyokubiri bizibu bingi nnyo ebiri e Makerere ku university. President Museveni yalina obusolovinga. Anaabisolovinga atya nga President emugambye. Ekitegeeza omwana okumiitinga Pulezidenti kyalina mutawaana. Talina yadde buzibu n'akamu. Era abamwogerera ebibi abusiba kulembeza ebinoonyeza byabwe. Kakati weebuzeemu oli Pulezidenti w'eggwanga. Bajeti yonna buli kimu kyonna yakikola. Nkubuuza ekibuuzo ekisulo bwe kyajja bakubira naye enduulu ani ekizimba. Kati Judy President singa teyatuukirira President Museveni kyandibadde kitambula kiti. Omwana awo wali afuna bajeti. Ayina omusaala, ayina woofiisi, ayina bajeti ye nga Judy President. Erimu sente Nze siri mwogezi w'e Makerere naye mmanyi ojja tulolezaako omwogezi w'e Makerere. Ekisooka nze nsomera ku Islamic University mu basiraamu abo. Singa ombuuza ku Islamic University nandibadde mbikubuulira. Naye eby'e Makerere naye nga nawe okimanyi balina structures engeri gye zitambulamu. Judy President ateekeddwa okumiitinga Pulezidenti w'eggwanga. Ogaane okkirize lwakulaba nti n'abantu babiteekamu nnyo feeling. Bobi Wine alina okumiitinga President Museveni. Ate lwaki? Kiri mateeka olw'okuba nti nakyemalira. Kati si ndindako bwabatagala mu meeting buli mwezi kasooke nkubuulire bano abasajja omanye nti bali mu kulimbalimba eggwanga lyaffe nammwe abavubuka mugende mwenyigire mu mivuyo ekitaliimu. Ekisookera ddala buli mwaka Nuupu efuna billions 5 okuvaawa ku gavumenti ya Museveni. Etya eza iPod ezifuna billions 5 buli mwaka. Eyo Nuupu akulira leader of opposition oluvuganya mu gavumenti Jole Ssenyonyi. Buli kanaku mu ofiisi ye akolesa obukadde 7. Katonda wange oli munnamawulire genda obinoonyereze. Buli kanaku olukya mu ofiisi ya Ssenyonyi biseekeezi afuna obukadde 7. nga bwaki mu butambuza w'ofiisi ye buli mu mateeka. Which is okay naye kati obondo wanira owa wansi ye abafuniramu wa luli mu mateeka owa wansi ye aganyirwamu ki. Kitegeeza nti omwezi afuna emiliyoni 210. Ssenyonyi oyo gw'olaba atambulira alina lidika eggula ekkulu emmotoka gy'atambuliramu ya bukadde 405. Biri mu mateeka. Alina abasirikale 12 batambula nabo. Biri mu mateeka. Naye kati kankubuulire omuntu alwanirira ensi ye kyenva mbagamba buli kanaku nti teri muntu ayagala nsi ye nga Museveni. Mu 8 Museveni babba akalulu yagamba omubaka omu bwe yafuna bamuyita kati vice chancellor w'e Makerere bamuyita ani ono weyo yako minister wa defense no Kiyonga Crispus Kiyonga teyalayira mu 8 era Museveni n'agamba sijja tolayira kubanga batubya akalulu. Naye wano 2021 Bobi Wine kennyini ya convincing abantu abakabe 57 temulayira sajja atubye tebalayira bannange ate okumanya era bannange abavuka nti abasaasira nnyo ne bakolawo ne gavumenti yaabwe y'ekisikize balina cabinet eyaabwe yekulirwa ow'ekitiibwa Joel Ssenyonyi. Butuufu obulamu Joel Ssenyonyi bwalimu gw'omugamba otya nti no Museveni asobola omujja mu bukulembeze. Ssenyonyi omusala gwe tagukwatako kati gwafuna memba parliament
akozesa ziri ez'omuwa omusolo temulowooza nti ezo ssente Museveni agenda lwakitula n'atunda atezi n'azireka n'aziwa Ssennyonyi naye boddawo ne boonona gavumenti yaffe ng'ogamba nti bo terina kyebafunamu bino byenjogera biri mu kamera njagala gwonoonyerezeeko olabe nti tumwine byayogera abantu abagamba bituufu oba balimba kikyennimbamu gwe kyogamba amafuta Ssennyonyi agatambuza emmotoka ezo agajja mu nsawo ye oba agajja ku musala gwe anti ebyafuna biri mu mateeka ate biri mu mateeka bigaane ate nga biri mu mateeka kyogamba ono Crispas Kiyonga ye tasobola kugenda kulayira n'afuna omusaala ogwo omusaala ne guyambako Museveni adde mu ttale kubanga ye talina buyambi ogwo omusaala bwe yalifunye nga guva eri gudda luddawa gudda mu ttale nga Museveni Kiyonga nga sapootinga Museveni naye kakati zino ssente zaffe zenyini eza Museveni zebakozesa nabuzaabuza abantu kati nze mbuulira Ssennyonyi buli kanda wafuna obukadde 7 kikyakola ate ng'ovuddeko obwo 7 buli bwafuluma ebweru w'eggwanga padyemu afuna essente ezize kino waliwo lumaze zitambula ez'emiliyoni 10 njagala ombule mu 2017 nga bajja ekkomu ku myaka baafuna obukadde 29 buli omu 2017 nga eno togikwatako bimanyako bulungi ababaka bonna baafuna obukadde 29 buli muntu n'abaludda oluvuganya gavumenti yaffe yaliko Bobi Wine yaliko yali mu parliament okimanyi bulungi kubazizayo kwamba kumenyere Seggona Kasibante Moses ono Gundo w'ekira Ssemujunganda ne Bobi Wine yazizaayo nani omulala awo ne Muwanga Kivumbi naye abasigadde bonna ssente bazitwala Nebet Nambozi eti yazizaayo ssente niye bwebulaba nga ali ku TV ya Uganda n'alimbalimba abantu Betty Nambozi bakireke buuze yazizaayo ssente omubaka w'emukono municipality tetugende wanyo ne buno obukadde 45 oba 45 obwagobya Kagabo yaliyo omuzireka yazaayo ssente mpayo omubaka omulala yazaayo ssente ezo muno 10 Nambozi yabuganye kakati Nambozi bwakubikiranga omala kubikula ku mulambo n'omala ekituufu omuntu afudde mumalirize temukyalabika bannange bannayuganda mwenna mbabuulira mulekeraawo okwesiga abantu abababuzaabuza tugende mu maaso ba maliriza tumubuuze ebyo omuntu tumalirize ono yaweddeyo omubaka Nambozi wakola ngati bwakubikiranga omala kubikula mulambo n'omanya kituufu lwaki anti kakati nkugambye bebadda ku bantu ne bagamba Museveni nga bwali omubi nnyo naye nga bonna bali ku ssente za Museveni kwe bakola ki Betty Nambozi omanyi ssente bakamujjanjabira oba buli buwumbi 2 n'obukadde 7 ngamujjanjabirawo mu America obuwumbi 2 n'obukadde 7 bajjanjaba Betty Nambozi omubaka wa parliament aba ateekeddwa okujjanjabwa kituufu ajjanjaba kati kankubuuze naawe osooka otutangaze ani bosi wa parliament ya Uganda Museveni kati ate lwaki omugamba nti mubi nnyo n'atuba n'okujjanjaba obulamu bwo bwokimanyi nti no Kyagulanyi ani Besigye ali mu kkomera lwa Nuupu eyo lwa Museveni yamusiba obadde ki Museveni yamusiba pulaani zonna nabadde bazipanga na Nuupu kati oba aliyo lwa Nuupu emute anti kati mwemugamba nti Bobi Wine ye pulezidenti omulonde waitalagira ne bamuta lino eggwanga temujja liyita Libya si Somalia si Sudaani si Central Africa lino eggwanga lirina amateeka ge litambulira teri muntu agenda kujja kukyakalanya eggwanga lino Pulezidenti Museveni atunule butunuzi oba muwoozi abantu bangi nnyo mudda ku muwoozi ne mumuyita kyemwagala ne muyita kyemwagala naye ne mwerabira tiyakwatiridde Uganda nga CDF nambeera agite ate agita atya agiteegwe kye kyamutraining ekyo ekyokubiri mugamba Bobi Wine 2022 yagamba abantu talina bayinza kuyimira mu bantu taddamu kusaba kalulu nga kano baamubba essaawa ze zimu akyusizza olutambi agamba agenda kujja kwesimbawo era tebakabbe ne Pulezidenti Museveni yagamba bwagenda kufuga ebisanja 2 aveeko neyalemerako Pulezidenti Museveni tulina
tuyina agenda yaffe nga NRM yakufira ffe tumusaba no ffe tumusaba tukyateeka ffe bannayuganda anze simusabangako ewagenda kati Katonda wange musajja gwo badde ki simusabangako nti akomewo kakati Katonda wange nze ekyenjagala obatangazaamu kambabulire n'ekyokubiri bwe mugamba nti Museveni musajja mubi nnyo Secretary General wa Nuupu Luis Rubongoya avudde wabe gyazaalwa azze mu Kampala Central kyogamba eri ewaabwe ate nga alina facilities zonna zasobola okuteekayo mu Western n'aba nga gaziya ekibiina kyabwe ekya Nuupu naye avudde mu Ankole azze mu Kampala Central kati ate eri mu Western alekedde yaani kyokati ng'omulaba alina amaanyi obuwagizi bungi n'amaanyi ekirala ebusoga waiso mufumbiro gyava ate wano ku gundi ku Nakawa East ate ebusoga alekedde yaani wali abalala bagenda okwesimbawo bannayuganda mwenna abandaba baleme balimbalimba nababuzaabuza nti Museveni tebamwagala abantu tukyamwagala nnyo n'abanuupu bamwagala buli kyebakola kya Nuupu buli kyebakola kuliko sente zammwe ez'omuwi w'omusolo ne bajja ebbali ne babalimbalimba ti Museveni yabalumizza obwavu Honorable yesebo olwokuba nti obudde butuliiridde empinga nyina akantu kenjagala okonewo kati nnyo ng'osiibula abantu yesebo walabye omukulu Eddie Yawe omumanyi Eddie Yawe mumanyi wawulidde ku bigambo bye owakayembe nabiwulidde bitebeetemere ku bantu mu bufunza ye yagambye mu bafuutu sooja baawula famire n'agamba naye banaakola batya tebagenda kwawukana bali balina byabufuzi nti era abagamba nti baluganda nti era abagamba nti Bobi Wine mugezi bo basiru kati abazaala y'omu bw'abalimba anti kakati nnyo kyenjagala mbabuulizeemu kati tangazeemu Eddie Yawe okimanyi nti bamuma kaadi Eddie Yawe Bobi Wine yamuma kaadi kubanga Eddie Yawe azze nga yeesimbawo Kira municipality ku tiketi ya DP nga tawangula so amaanyi ge yalina omuyaga guli 221 singa bamuwa kaadi eyo yandibadde akola ki yandibadde ayogera birala essaawa zino kikyengezako okulaga Bobi Wine era kennyini yabajjeeyo ebyayogera kwekaza bwekaza naye kennyini akimanya ekiri munda kati okumanya balina ekikyamu mu famire yaabwe kiki ekimisa kaadi Nyanzi mu Kampala Central agiwe Rubongoya jjukira oli baagimwa ne bamuwangula ali n'amugjamu ate amutwala luddawa amutwala Kawempe House ye ekyamisa mutabani wa Nyanzi kyennyini kubagiri president kaadi kyali ki balabambo nga tasobola habe baagimuma teyawangudde yawangula kati tulaba ti mulimu enjawukana mu famire yaabwe kino tosobola kuwanika buziina bwabwe mu gundi naye bo bakimanye ekiri mundaawo okitegedde bamanye ekiri munda waabwe so njagala osibula abantu b'e Kasanda tugenda funa olunaku wakyakwagaza ensonga nnyingi ab'e Kasanda mwenna nyongera okukulisaayo abasobola kufaananyi ng'oli kumukolo era bigana banga oli kumukolo awo bakulise mwenna abayaniriza pulezidenti waffe Mubende e Kasanda naye ate nakano kakakoneko naddala mmwe aba NRM waliwo omuze oguzo okusiga omuntu ettoomi kubanga pulezidenti ebisooto ne balimayo omuntu empinda ku mugongo kyankwasiza ennaku nnyo saabadde musanyufu nze nga nze tumwine James ekisooka member of parliament mu Mende municipality oyo n'abakojja wange Sempa Lubega Bashir bamuma batya okwogera nga president waali ate nga ali mu constituency ye ebintu bino bannaye aba NRM emukola si bintu birungi leero kiri ku gwe leero kiri ku Bashiru ende kijja kubeera ku mulala lwaki bamumya okwogera abantu buli omu alina kyayisaawo ekiki ne bagenda mu ofiisi ya president ne boogera ebigambo biyitirivu nnyo tekiba kituufu tekiba kirungi kwogerera muntu bigambo kubanga oli Bashiru Sempa Sempa le mulamba wagundi wapokasi ya NRM negwe ne mugende ne mulimbalimba abantu ne mumujja ne programu y'okwogera ekintu ekyo abakikoze buli omu naye akikoze yeekube mu mutima nti ekintu ekyo kikyamu bannakasanda mwenna siibula mbagamba bweti njagala mulondo omuntu agenda okubaweereza ffe twagala service delivery tuve ku bigambo kubanga emyaka 5
abanuku babalimbalimba tugenda kukola kino Museveni agenda Museveni akoze bwati simanye meri ezze amalwero mu madagala bikoze bwebiti naye mutubuulireyo kimu kunalebo ffe kabuye fulanga kikyakoze nganze mbagambe ne district yaffe nyini ye Kasanda district inze nakulemberamu chairman wa service commission ye tugenda twekubira enduulu mu office ya local government wa PS local government era district yaffe bagimala kati omuntu omukozi ngono tumuyine mugenda mujja ludda wa wali bakaliza amazali wa malunja ga Mukama wa Yesu Kristo tusa amazuukira tuso obubaka bwange eri muzeyi wange Ntoni Tebendera na mama wange Musanji Kalama Ronald mu Kiganda Sande mu Kiganda mwenna abawagizi bange 226 mumpo omukisa mbakiikire n'omwami Nyombi Temu director wa UCC oyo no tata wange yankuzizza mbagala nnyo mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala tugenda kusuka olunaku olwo kwati obudde bukyali naye abaganda olubona embu tugenda kumuleetanga olunaku munja kumuleetako waliwo kansala agenda okwesiba wano Embakimbi ayakudda mu bigere by'amasembe luli yamukubiranga akalulu kati ayagala kwambala ngatto zamuta street cool akola baana eyo abantu b'Embakimbi mumulabiranga ddala tulina ne Musiri David abantu b'Embakimbi mumulabiranga ddala walukusinga abanga bakwadde kaadi tulinawo oluutu ate nno kyenalabira n'okuwawala kiriko ki street cool wajja aye ne luutu wajja kakala bagenda kukola batya kyokka ate bano lubakuyegeranga omuntu omu bonna so naye ng'abantu b'e Nansana waliyo omwana ebamuyita Loni Mutabaazi ono nga manager wa Bebe Cool Loni Mutabaazi oyo mumulabiranga ddala ajja kubwa meeya ow'e Nansana mumulabiranga ddala Kyobe Brian Sweet Cool mukozi wa baana kansala LC Firi era wewano wennyini sisobezza waliwo nyini nakibuwa wewano kuntu lutu wajja mwabyawudde yawudde munnange ekiri mu ekyabannuuku asinga ssente yakolaki asinga ssente yatwala kaadi ono ye Sweet Cool omukozi wa bara ero kutabaka akababirako emmotoka ali ku KFC ku chicken era oyo mugamba yali ategese za tiketi yali akajipakinga wano bagikuula ategese za tiketi tiketi ya Nuupu yagula buguzi teringa kafa ba NRM tunasitoki kyazi tufe tugenda mu kamyufu obudde buno Nuupu egenda kola etya akakiuka bakalonda anakalonda ekyokubiri munnanga ate ekikwewunyisa Nuupu constitution yayo teri gazetted waliwo Kachumbali ajja ku kadi ya Nuupu eri eggomba nze bannange ya NRM mbagaliza amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo basiibudde